ekolebwako naffe nga police tansi okunoonyereza. Ebyongo bitadde ku mabbali babatuuze ab'oku kyalo ky'e Nahayiga ekisangibwa mu Hatumba Banja Ward esangibwa mu ttawuni y'e Mutumba mu disitulikiti y'e Namayingo baguddemu ekikangabwa. Oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe atemera mu gy'obukulu 37 ye Oroka Stephen Opara okusangibwa ng'afiiridde mu nnyumba ye ey'akasiisira. Okusinziira ku batuuze, omwami ono yabaddeko ne mu katawuni oba akabuga k'ewaabwe ng'anyumyamuko ne banne kyokka oluvannyuma yakomyewo ewaka ng'era ekyamuviiriddeko kuba nti afiira mu nnyumba tekinnaba kutegeerekeka. Ssentebe w'ekyalo ky'e Nahayiga ye Wandera George akakasizza ensonga zino n'ategeeza nti poliisi etandise okunoonyereza. Samuel Abanje waffe n'atuutira maloboozi. Bukiera eddalo lwaleeta leero wafuna na muri Kongo ne Nahayiga osange abutira utawuni wao mudala butiro byawo bukana batubora ngo afire hano bitwayiro manya afire mu nyumba abere mwasi ubaberenga nafirire rero tikitiki mukaluza musa vumeni ruminandala ndi mutupa usirwashya yawo Kongo musala kuliwe nyumba na mane urudia ningira mu nyumba amare ngira mu nyumba nabura ni ko ramazya muita to mala kaluba to diremero yaraba ubuliri nabukula makulu atuse batinga sanga mutwe atinga ufuna mene sikanga bwa bukiro no mishano ko mobara kwa mumo kapito onyanga kana esa kibiri nedaka na musa omushani mumenye umutuze mushanje balanga tunambi. Eyo nga tuvudde akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga ka Electoral Commission bufunze ka SC mu butongole kaguddewo enteekateeka ey'okusunsula abo bonna abagala okwesimbawo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu kalulu ka bonna ak'omwaka guno 2025-2026 nga katandise n'abo abagala ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga okutandika olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omunaana omwaka guno 2025 bonna abagala ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga baddembe okugenda okujjayo empapula ez'okubasunsula, empapula ez'okubasemba n'ebigobererwa byonna okuva ku yafeesi y'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga. Omwogezi w'akakiiko kano ak'ebyokulonda mu ggwanga Julius Muchunguzi ategeezezza nti abo bonna abaagala ebifo eby'enjawulo bateekeddwa okugenda okufuna emikono egibasemba 10 bweddu okuva mu disitulikiti ez'enjawulo 98. Ono era alangiridde nti abo okusunsula abo abaagala ebifo by'ababaka ba palamenti ennaku z'omwezi zakyuseemukko okuva ku mu mwezi gwabadde gwa 9 kati ne tudda mu mwezi gwa 10. Ennaku z'omwezi zasigadde zezimu 15 mpaka ku nnaku za mwezi 16. Mu kiongozi tuwusa malobozge baddembe okugenda eri akakiiko k'ebyokulonda wano mu Kampala ekitebe ekikulu ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda ekiri ku 7th Street Industrial Area mu Kampala bafune bajjeyo empapula ezinaabasobozesa okusaba okwesimbawo. Empapula ezo oba forms ezo mulimu supporter forms oba formu gye bagenda okukozesa okufuna emikono ne signatures zaabo abawagira. Ekyokubiri okufuna forms ze banajjuza okusaba okwesimbawo. Form eyokusatu ziba guidelines ezirambika mitendera ki gye balina okuyitamu okusaba okwesimbawo ku bwa president. Nga bwe mumanyi etteeka liragira nti bw'oba oyagala kwesimbawo ku bwa president olina okufuna abawagizi at least 10 okuva mu 2/3 of the districts of Uganda. Mu bufu bw'ebomo waliwo omukyala atemera mu gy'obukulu 3 ye Yvonne Mpambara. Ono alangiridde nti wakutunka n'omukulembeze w'eggwanga aliko Yoweri Kaguta Museveni ku kifo ky'obukulembeze obw'eggwanga. Mpambara munnamateeka ate nga nzaalwa ye South West eya Uganda e Kannungu era ng'ono yakuzibwa mu disitulikiti y'e Kabale mu bitundu eby'ekigezi. Ebyonnongo bitadde ku mabbali. Bannayuganda bakunuukiriza mu bukadde 9 bweddu be bamaze okuba nti bawandiisibwa mu kuzza obujja ndagamuntu zaabwe n'okubawandiisa okufuna ndagamuntu empya. Bino nno byogeddwa Registrar w'ekitongole ekya NERA ekya ndagamuntu Yekereya Olama ng'ayogeramuko eri bannamawulire ku bitebe bya poliisi ebikulu enaggulu mu kibuga eky'e Kampala ng'atangaza eggwanga we batuuse mu kuzza obujja ndagamuntu za Bannayuganda.
nti abannayuganda obukadde 9 mulamba batutuukiridde nga beewandisiza omuli abo obukadde 8 bazizza bujja emitwalo 8 abo babadde batandika butandisi ono nembayozayoza nze mbakubira omulanga ku nsonga y'abaana emitwalo egyo 8 baana bato era bwe nalabye omuwendo gwo nenziramu amaanyi naye ate ennamba eyo ekyabulamu nnyo kuba abantu abatali bawandiike be baana abato kale ennyongero bakubiriza nti bannange mu kiwummulo kino faayo teekayo omutima olabike ng'owandisa omwana wo. Eyo nga tuvuddeyo bassentebe b'ebyalo mu Gomba ly'e Nawanningi erisangibwa mu disitulikiti y'Eganga beekubiridde enduulu eri ssentebe ow'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya NRM ye Dr. Tanga Odoye abongere ku bukuumi mu kiseera eky'okukubanga akalulu. Abakulembeze bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'e Bunyiiro ye Mwanja Murasira bagamba nti mu kamyufu ak'ababaka ba paalamenti ne gavumenti z'ebitundu emivuyo mingi nnyo egyalabibwako mu kalulu kano ate nga n'abalondesa batono ddala mu byalo ebyenjawulo. Ndako emyalo bandibaire kulungi ino nga kuzira mu kameninuka aye enonda enflaminga baflaminga mu okulonda kw'emyalo mbi eyenda kuterezebwamu kuba okutereza okwo lwaki kubi ni kuno nti gazira okukamanisa nti ono w'emyalo emu nayikirizibwa okukola okwetaba mu byokulonda bo bayida bayimbula buyimbule kulonda nti wajja okweyagana ng'ofudisi owa DP owa people power bona bali mu line bali kukola ki for example nga nina waningi oda weyagana nga ni chairman wa Nupu mwigombolola yena ali mu line yeni ali mwali kulonda era ali kulwana ayenda abisewo omuntu we yali kola ki. Ate mwe bannayuganda mukubirizddwa okufalasira abaana bammwe basigale mu ggwanga tu Uganda beekolera emirimu gyabwe beekolerewo emirimu gyabwe oba beetonderewo emirimu gyabwe okusinga okugendanga emitala w'amayanja okunoonyanga emirimu bangi ne balugulamu obulamu. Amagezi gano gabaweereddwa Julius Ziwa eyegwanyiza entebe ya mmeeya w'ekibuga Jinja ku maziika g'omuwala Lakeri Namukose atemera mu gy'obukulu 24 eyafudde nga wakayita ennaku 3 zokka nga yakava e Saudi Arabia ku kyeyo. Namukose yaziikiddwa ku kyalo ky'Ebuwaji Budondo mu kibuga kino eky'omujinja. Ziwa tetanira kunoonya ssente waleeyo essente wano tukola ki ibaawo bweningira bazzeeyi baife bano emyaka agimalire wano aye asobera okuweza 7 aye ali kunoonya ssente taweza na myaka emeka 5 weebuuza kiki kyetunoonya abandi abatusuubula bafuna mu ssente omwana yajja kuluya nga alikola emiliyoni 5 emitwalo 2 bamuwa emitwalo 8 emitwalo 4 gyasigala ku muntu ali wana yamusuubulire ye yaaba bulungi ne famire ye ng'omwana wo musibe abasoma ku kyebe slave trade eyo slave trade gye muwulira enongoosemu tirero bakutwala nga weeyendeire nga bali kulengeza ekigambo kye beeta ssente nimwe mulowooza bali mu bisi agati bategeera